Kadama TV mwebale kwekumira Kadama TV mwena abawulira n'abacheckinga posts zetuteekayo. Tugenda kweyongera okutunulira ekintu ky'okukomawo kw'abantu bakyeyo oba bannayuganda abali ebweru. Olwaleero tugenda kukola organization twagala kulaba nga tusobola okumiitinga minisita okwogera naye ku bintu by'abakadaama oba omuntu yenna anaatuwa omukisa okubeera nga twogera nabo kuba waliwo ensonga ze twagala tumanye nga ebisaawe bwe babiguddewo. Ebisaawe babiguddewo era tugenda kuba tooki mu biki bye tulaba nti wakyaliwo ebituli. Naye nga tetunnaba kulaba bintu ebyo twagala tusooke tulage oba tukuteereko voice note z'abakadaama bo abagambye nti tebakomawo ne bassekadaama abagambye nti bo tebagenda kukomawo babeera bagenda kusasuzwa ssente ezo. Kitegeeza ki ekintu kino? Ekintu kino kitegeeza nti omuntu yenna bw'aba takomyewo olw'okutya okusasula ssente agenda kusigala mu nsi eyo wadde abonaabona n'agamba why at least kambeere wano naye nga sigenze kusasula ssente ezo. Mulimu abatagenda kuzisasula oba abatya okuzisasula sigamba nti tebaagala kuziwaayo naye nga tebaziina. Njagala mutegeere nti buli ssente yonna bankuba kyeyo ze bakola zibeerako n'ebyokukola ate already ne babeera baziweereza wano Uganda baziggyako omusolo. So nze ngamba gavumenti yalibadde etuyamba n'ebeera ng'egamba mu biseera nga bino katukozese omusolo gwe tubadde tujja ku ssente zino ze baweereza ne companies ezitwala abaana ebweru baziggyako omusolo. Mu biseera nga bino waliwo minisita ono akwatagana n'ebigwa tebiraze oba katugambe ministry number weeri egwa mu bintu nga bino. Tetujja biteeka buteesi mu nzige simanyi corona ebigwa tebiraze kati na kino kigwa tebiraze ekyabakadaama oba bankuba kyeyo okubeera nga basobola okukomawo wano nga tebalina ssente kigwa mu bigwa tebiraze. Ssente mufune engeri gye mukwata ku ssente ezo muyambe abaana abaagala okukomawo wano e Uganda. Otherwise okufa kugenda kweyongera mu nsi zino omuntu abeere nga talina ngeri gy'akomawo wano e Uganda bamuyise mu olaba abawarabu bano nabo bagezi bagenda kumanya nti Uganda yagambye nti omuntu yenna okubeera ng'ogenda e Uganda olina okubeera ne ssente zigenda okulabirira. Asooka amanye nti kyagala we talina ssente ezo. Bw'anaamanya nti ssente ezo taziyina agenda mufosinga okusayininga contract. Sigamba nti nno aba ayagadde okuyisayininga naye agenda kubeera forced okusayininga contract eyo because tayina ssuubi lyonna lya kusasula ssente gavumenti zeyagala. Minister talked about zino zi classrooms ezo twagala tugende tulabe classrooms ezo zifaanana zitya biki bye bataddewo kuba nze nkimanyi classrooms ze Uganda si nnungi wadde n'akatono. Abantu abamu bagamba nti at least okukomawo e Uganda ne weebeera classroom okusulamu tetuganye era tetukiina mbuzibu. Twagala abantu bakomewo neffe kye tuli against tewali kusasula kuba mugamba okugamba nti ne bwenebeera classroom tujja kusulamu. Classroom gy'ogamba nti ne bwebeera classroom si bya bwereere oyina okusasulira ennaku ezo z'obaddeyo kuba minisita twabateereddeko voice note yo yabadde very very clear ng'agamba nti buli muntu yenna agenda kusasula okusinziira obuzito bwe. Abaziina bajja kusasula mu mahotels, abataziina bajja bawa classroom mwe mugenda okubeera nga musula. So kino ekyokugamba nti no tujja kukomawo e Uganda ne bwe tunaasula mu bubiina oba bu classrooms obwo ekyo ekintu mukimanye nti no nakyo kyakusasulirwa. Njagala nkuteereko amaloboozi g'abakadaama bo abagamba tebagenda kuddawo era abalaajanira gavumenti era abanyiivu ne gavumenti kikyekoze ekyokubeera nga tennabafaako. Nedda nze obuzibu ekinnuma okutuga nti no bakadaama bagenda tuggyako ssente ate nga ne ssente tetuzirina. Abamu twadduka mu biyumba okiraba tuli tusaba baggulawo ddi eno baggalawo airport kati tugenda kuwaayo ki?
Gyebaleko bannange abawuliriza Kadama TV mugyebale bakadama bannange mbebaza mugyebaleko gye mukwasako engalo mugyebaleko nnyo. Ekirowoozo kyange ekyokukomawo e Uganda ne batusasuza ago maloogi gabo ge baazimba. Ezo loogi zaabwe ze baazimba ne balowooza nti bazimbidde bakadaama. Ffe bakadaama tetulina ssente. Tetujja kubeera n'ez'okubasasula ate tubeere n'eze batunyaze. Tulina ennaku nnyingi olw'okuba tebatusasula. Tulina ennaku nnyingi olw'okuba batusibiddeyo ate tufunye omukisa mwagala kutunonayo ate mwagala mutusasuze. Mwagala ate tutunde gye twava. Tujje nga tetuyina ssente. Temulowooza nti bakadaama bonna bayinawo. Abasinga tetuyinawo. Nze sirinaawo. Kati muba mwagala nti bwe nkomawo ntunde ekibanja kya maama wange ng'okuba ngenda kusula mu woteeri. Bannange mweddemu abali eyo Uganda mwesootinge. Temulowooza nti obwavu obuli eyo nti bakadaama be bagagga. Tukimanyi nti obwavu bwe buli ate tukimanyi nti obulwadde bwe buli, naye ffe abagenda okudda tetuli balwadde, tuli balamu teke. Oba basirikale be bakomyewo e Uganda naye nga tewali munnayuganda yakomyewo e Uganda, naye tuli bubi. Bannaye tuli bubi. Nze kontrakiti yange yagwako mu Gwakusatu nali nkoma mu Gwakusatu nga guggwako ebisaawo ne babiggala. Naye ndi wano ndi bubi. Tuli bubi. N'essente za kalaatini ze batugamba tetuziina. Naye nga bagamba tewali munnayuganda yakomyewo Uganda. Abaakomyewo basirikale. Kati awo tuli eno tetulina kyakkola naye embeera gye tulimu tuli balwadde tetulina we tutandikira nti no tuwa wano. Naye bagamba nti no bagenda bwe tugamba nti no bagende oba bagende okukola ki? Bagende nti no gende ku branch weewandiise esajjira mu kampuni yonna. Kati awo simanyi. Abantu bebaga nti nabo 300 oba 200 abantu batono nnyo ku bantu abali mu nsi zino. Wano mukama wange yambuza n'angamba eno okuva ne Oman paka Dubai baguddewo. Naye kati okuva e Dubai paka Uganda si waggule. Kyova olanga tusibidde eno. Wano tusobola okuyitawo okuva e Dubai, okuva e Oman paka Dubai. Naye kati okuva e Dubai paka Uganda si waggule. Nti embeera gye tulimu tetumanyi kyakkola, tetumanyi ki. Batubuzaabuza ati no bannayuganda bazeeyo e Uganda. Ogamba otya ssebo nsubire nti oli bungi wabula bannange gavumenti ya Uganda nabyo bizibu. Tuli eno tubonaabona olukya lugamba baggulawo airport n'enzira ewaffe. Ensasula y'eno mbi tebasasula. Kitegeera tebasasula bulungi. Ssente bagaba butundutundu n'obutundutundu bwe bagaba ogenda okufundikira nga olidde emmere y'eno ekutama ebisorobe biki bigaati byabwe obirya n'owulira nga bikutuuse. N'ofuna akadde n'olaba nti gwe waliyo omuntu agendako ebweru n'aggulirayo okunyubako okulya. Tukolerera kulya n'obutalya. Tugamba tudda ddi ewaffe. Batuteekako kalantini $1 mmeka nga n'eno tetuzikwatangako. Olw'okuba bamanyi nti tuli Bawalabu. Ndowooza bannaye bamanyi Abawalabu bangu. Bannaye mbabuulireko nze ndikubamu abakomawo naye nze sijjakomawo. Ssente sizirina. Museveni waneewayira atusasulira tugenda otuukira ye nga tajja ategeera mulamu tugenda ategeera mulwadde. Jjukira bagamba bagenda teekawo tenti ku bisaawe ezigenda okyekinga abalwadde n'abalamu. Mazima ddala mu bibira mwe bagenda otuteeka
n'ensi zitulume era tufunemu n'emisujja emirala. Omusolo gwe tusasula gulagawa? President Museveni waba ali kwewayo tusasulira gundi hotels tugenda obeeramu, fine tujja kubeerayo. Naye ne sinakindi bagenda teekayo nga ffe tugenda okwegulira n'emmere. Kuluteekayo buteesi naye nga n'emmere ffe tugenda ogigula. Nze ffenna wenkomawo kangume ntobe. Ebiriterera ndikomawo.